twebaza abantu abatubeererawo kubanga nange waliwo ebinkwata nenemererwa ngenda bange era muzze mutusazeeko ayina mutujja mweyembera ne tweyongerayo nange era ndabirira nange ndabirira kubanga si mujje mukiryawo si omuntu gw'ogamba ebintu nemuvawo nga mukayomba si muntu muyombi era asinga n'omusembeza bwendi sikinako buzibu nakitegeera mukwano gwange waddala siyinza mukweka kintu kyonna omulimu gwange nga muntu aguze ebintu kati buno bategeera obutale bw'ogula ebintu ngoba tosobola byetika abamu oguze ebintu bingi kati noŋŋamba ntwali ebintu byange bino wembeera ku mudaala gwange nembisibako nembitwalayo netulesa bbeeyi oba ompaddeyo 2 oba ompaddeyo 100 kisinzira bintu ebyenkana mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 679 oba noti 78 29 52 Kale nze Sonko Muhammad omukutuguta ndi kwatusizira okubanga tukuweereza nyongera okujukiza nti kola airport pickups osobola okutambula naffe ng'okoma wono mu Uganda tubasaba mutambule naffe obuukinga nga wakyalinayo akaseera ogenda okutuuka ku kisaawe tubolredde ffe wetulyawo nga tukulinze nitukutambuza paka ewammwe gwaka etonyamisa nakiro kasatu webooyamu tuba tujja banga tukikola bulungi nnyo nyini ddala ndi Myra Angel ku kamera nyongera okujukiza Babetty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'okunyirira makeup w'omulembe okutimba ku mukolo gwo n'okuyigiriza tuyigiriza kale tuliko wano banda ne bakwano baffe waneeno Nankabirwa ne mukwano gwe oba muninkini we oba bbawe kyonna kiyinza okubanga wekiba naye obulamu butambula ogamba otya mukulu bulungi sebo obulamu kirya obulamu bulungi ova kuchapa leero tukulaba era nakakomawo kati nje omukulu ono omulaba batugamba okolera mu katale yesebo ayambadde magetisi ng'omuntu ava okukola nga bwayinza okuba nenga zitukula magetisi era nakakomawo nengendako okuluzi nenzoozaako netambuza mpolampola tweberenga balaba ndaba oswinginga buswinginzi zibadde nkyafu nnyo nenkera nenzoozaako engeri zitukula munda nengamba waye kanzoozeko kungulu munda ziba zitukula mu engeri enzambalyamu stocks kati ozozaako kungulu nezimakinga ne munda oli ne mukwano gwo Nankabirwa likirya ne bulungi oli mpolampola nyirya bunyiriza ennaku zino ne bulungi kale mukwano gwo ebbanga litambuliridde obudde bw'okuzaala bulinga obusembereredde olinawo pulaani ki obumanyi byoya bikunyonyodde bulungi nnyo ndowooza abinyonyonyola nange era ndi mwetegefu oli weetegesa otya netegese kinaabawo kyonna kye tunaagenda nakyo tukwasaganya mpolampola mu buli mbeera abantu bakutenda obuzira abantu bakutenda obumu bakutenda obuvumu era abamu up to now balinganga abatakkirizanga nti ddala olubuto Nankabirwa lwalina sirivu ate nga gwawangala naye ddamu tukikakasa omulundi omulala kwaba abanza nange nakuwadda credit zonna nezimalayo kati ate omuntu nakakasa nti obedde n'ono yennyini yeeyogerera nange kennyini nenkugamba kiriwo era singa lwali lwange ate kati ze nnyinza okukkiriza okugamba mbu si lwange taata lubuto mumuwulizaako kuba wangamba omumanyi yaliko bamukwano gwe sometime back nalubuto ntera omulabako olwolumu naye kati nze silondola nnyo bitankolaki tankwatako era muleka netwebuuza emwebuminga nemwebuuza twebuuzako era nga bakyali ngaebyabavuuka oyimanyi tosobola teekawo fujjo ly'amaanyi kubanga ono yagenda okutusanga era nga twagalana twali bakyali ayina najja nasooka nafuuka kyali waffe oliwe yawe yasooka nakuba ekigambo ekyamaanyi oliwe ate we yakuba egundi ye ebyavaamu kati neŋŋamba kati oliye omutwe gwe gumutumye ekyo ate ng'onabadde kyali waffe neŋŋamba wajja tubeere ffenna kati ndooza baliminga byakusaaga ndooza oli teyamanya kinaddirira
Nankabirwa bwetwogera eri mukwano gwo mpozi erinnya waŋŋamba Serubiri. Yes sir. Eddala ate Serubiri Joseph. Serubiri Joseph. Nankabirwa bw'olaba Serubiri Joseph embeera gyakubeereddewo ebbanga lyonna nga olina obuto talawuma naye nga talabikako bwekuba kuwa award oba kuba kuwa kirabo oba omugrading omwawula mu basajja abalala oyinza kukola otya oba like oyinza kumugamba biki ebiyinza okwesinga oba nga oyina obusobozi obuyinza okuba nga weebaza omuntu oyinza kukola kyolowooza. Ana simanyi sonko. Kyosijja kulimba. Simanyi. Naye olaba oli musiimu akoze kyakoze n'okusingawo. Naye oli musanyufu gyali mutima ki ekiyinza okudda kusinga omaliriza okuzaala kuba naye musajja kola mane nga mulimu eno obuluma luzaala nga weyongerayo. Kale ye wanaaba yagadde nti atuusiza owasa mamalayo. Omwagala tomwagala leero katukoleko program leero nga yamazima nga byaddala sikweyisaako love care and so on gyakulaze wano nalunumu lubuto kwatako wano kwatako wali ate waliwo ekijeno wansi kandi aba ate ekiri and so on. Omwagala tomwagala Serubiri ekyo si kyetukola eki kimutakola jasi tuli friend. Era ngambye muli friend ne friend akuwadde care y'amaanyi luto lulumye nakuyamba kulukoze lutya n'abaawo twagenda n'omuddwaliro nga yakutte ensawo gwe kwatako bwoti and so on like oyagala mulekera abala tebaba bamutwala. Mwagala nga mukwano gwange ndoza kyembagamba. Nankabirwa alimba era abantu babulire ku mazima kyekyo kyenjogedde biri bitoyagala bibeewo. Kale bibadde bikibuzo kankize wali ono wamma goyinza okukkiriza omukazi gwoberedde wa that extent then nagende bugenzi alabadde mba muzaale muli okusalawo kuliye nze kale kyenjagala ekyokuzaala ffenna si kyekikulu nenze bali njagala netwa twawukanye nga yagadde afunye amututte netwa tukoze bizinesi nga tuzikola tusobola okulakulana awamu tufikiridde nga baluganda kale nga olwo omulala bamututte nze sikiina mbuzi olusi bawo olusi walituuka n'alaba omwana ayiddemu amagezi ag'abantu n'atabaza mutebabutebi mwana mulala awo no waaba yeesirwaza ono yeesirwaza nakola kyakoze ekirala kijamaanyi ate kale nze kyenkoze nkikoze kati bwetukola bwetuba tumaliriza bino oba bizinesi netugamba kukola bizinesi tusobola zikola nga abawamu abooluganda. Anti ojjagamba okwesirwaza naye ono yali afuna obuto yatugamba ali ku family planning n'ate n'amala n'afuna olubuto kati ayinza okulowooza ayinza okwefuula omugezi nti era kanzire ku family planning agenda owulira pata abasajja abalina amaanyi nga panga akatimba akaabizza ng'era zzeemu ate ebyo kati ono waba neekutteko tasobola kuddamu kukola nsobi nga kwekutteko olina bukodyo ki bwogenda okwesawo waba kutteka leme kuddamu kukola nsobi tasobola kukola nsobi kubanga nange era ebintu nkwasaganya naye olaba nsikola nsobi ebintu ebikwasaganya tokola nsobi yes kyenkola nkitegeera mpaka obukodyo bikwasaganya kitano takola manyi nze manyi kyenkola nkitegeera kati oba ojja kukozesa obukodyo bwomu ku Nankabirwa aleme kukola nsobi yakudda mufuna lubuto naye ng'ebintu musobola obbanga mulya naye ataddamu kukola nsobi ekyo kiri gyali waba yasazeewo tomanya tukatoya kinasooka kiva mu yebiraka nze ngamba ali badde osalawo eri omuntu atagenda kukozesa nsobi oba toyinza mwesigo kyakikuluma enjala ennuma lwamboozi yetunyumyawo osanje nataddeko ebijanjaalo kati enjala ennuma omanyi nze kati saagala nze kunyumya mboozi egenda kukaabya gemazima because kati olina okuba nga oli stress free paka ogenda otuukira okukola ki okuzaala gemazima naye tuzza munye mabega ate yinza otuleetera amaziga ate tuyinza okuwa ebirowoozo ebinyi tuvaana ate ng'ebintu nga biki nga birala kale mwekyo kye mutugamba naye kati nze kambabulire mu comments eziyinza okuva ku side eri abantu according programs etukozeko nga tuli ffenna nammwe wallahi gano mbabulira mazima amuwase Nankabirwa atovanga mulenzi oyo Nankabirwa kati bonerera toddamu ate n'okola ensobi kufuna olubuto olulala kati nga nezi mu comments bazeetaako oli mukwano gwo oyo naye ate waliddamu n'akola ensobi okitegeera because ntibasooka kunenya ate none yafunye olubuto paka luvannyuma mu program n'otugamba nedda omwandabira lwetwatwalira oli mu ddwaliro de lwalimu naye nga lukyali then bama ne bakitegeera Nankabirwa tova mu muvubuka oyo banayo omwami wo banayo omuvubuka oyo banayo oyo wanjawulo omuvubuka kati mbamu ne bakadaama bajumisa oba nve ku kyeyonzireyo omuvubuka nze mwagale sonko oyina ennamba yoogi gano mbabulira mazima
oyo muvubuka ng'abeerawo nnyo tuzinoonya abantu abatubeererawo ng'oyo talina sente nsobola n'omukolera bizinesi so ngoba munkonekitinga kayina namba ine mbagamba bannange omuntu alina omuntu we kati nze bw'oŋŋamba nti nno tewali nze nga nkola connection ziwana ate nga connection zakatuganda mumufunire ononyonshawe ate njogere ki siina mufunire omukadamu ona mufunire bakadamu oyinza okukoowa nze nodda ne mukati oyinza okunkinoga sonko mu binyonyonyo n'atwala omutwe obudde sibulina sonko tukupushingire ekyana kikadamu from outside the country tubitambuze mpolampola tubitambuze mpolampola samba nkitegeera tumanya osanga wana bateredde anasalawo mutima gwe nakyogera ne waba tagize kiri gyale muntu bamukaka ne by the way temwezira temwedira muziro gwe gumu teri kiyinza kubalobera ndiso ono muli bantu bakulu muyinza okusalawo nga muyinza okusalawo singa mbanga amwegendereza obutakola nsobi siwe kiri mutugambayo kati olina kwada oyongerezaako wabulaki twebaza twebaza abantu abatubeererawo kubanga nange waliwo ebinkwata nenemererwa ngenda bangera muzze mutusazeeko ayina mutujja mweyembera netweyongerayo abatuyambira ddala nga nange wetuwawo nkwasaganye n'omwana muwala temukoowa nsiima byemutukolera n'abatukomentingako tusiima nange omutima gwange mulungi njawe naba nfunye tujja kubeera ffenna sente bwe ziraba zizze mukama nga atuwadde nze ndiwimba nenjagala tukole naye bizinesi tutambulire ddala nga abooluganda oba laavu enajja mu maaso sigiinaako obuzibu nabeeganye nga tutambuza bizinesi kubanga ffenna twemanyi kiwanvu yambi webale mukuumako bulungi alabika bulungi Nankabirwa nze era nsanyusiza era bannange singa tabadde nanga singa abadde lubuto ate nga siwa serubiri leero kibadde kiwedde abantu bange mbadde mbagamba wallahi olabika bulungi these days kirungi nange era ndabirira olabirira nange ndabirira nawe akulabirira wanga simujje mu kiryawo mukwatagana si omuntu gwogamba ebintu namuvawo nga mukayomba si muntu muyombi era singa n'omusembeza bwendi si muntu wakayana naye ennyo bikiryawo osinga biba byakuteesa okay emirimu gigenda gitya akagaali wakakozesa kali wakozesa kano kabosi kiri kitya akagaali nkyalikana akabosi wange lwansonga kati sente saa kufisawo sente zidabiriza kali kali ketagisa sente mmeka kali ketagisa ntolo nga 15 banga frame yona yafa frame nfune ate frame yebyebeyi ku gaali nempanka zayo nonekamu awo era nawe kali amakanika nakalikayo kati nenfune eno kati eno jikira lunaku nogisasulira meka mpozi lunaku etwala 13 nengo zisasule tolyaza amanyi zisasule byaddala zisasule senga bajinzija kodda omanyi waliwo abantu abayina llo eyo soko nyonyola abantu mpozi omulimu gwe gutambula gutyo gwa kagaali omulimu gwangwa nga muntu aguze ebintu oba kati buno bategera obutale bwogula ebintu ngoba tosobola byetika abamu oguze ebintu bingi kati noŋŋamba ntwali ebintu byange bino wembeera ku mudaala gwange nembisibako nembitwalayo netulesa bbeeyi oba ompaddeyo 2 oba ompaddeyo 10 kisinzira ebintu ebyenkana n'olugendo kati nembitwalayo nompa n'omulala nenkomawo bwento kale nga baboodi awo balabe bakola omanyi waliwo abantu bafe balina emitima emirungi oli ayinza osibalo n'agamba ddala sole 13 gali kasente mmeka kamitwalo 3 ogamba kamitwalo 3 okafuna ate emitwalo 2 sikafuna emitwalo 2 sikakasa mpozi kati nenga egaali zo kyemmanyi ezo manyi empya eba emitwalo 3 okudda waggulu si oli ayinza ogamba kafuna emitwalo gyange 4 ngula akagaali sente nzina sinanyo kyenzikozesa ayisasula mpola manyi nti omwezi yiba emitwalo 9 mu myezi 4 ziyaba sente zivuddeyo wakankamu akavuge ka looni myezi ng'etaano benga kakatudde kabeere nga kake kali nga sente zalina reporting eri nga ziriporting eno wange sente zange nzizzeeyo yakole that's why nkubiza nti neddala osasula ababoda bababoda nti baagala sasula wala nzo bere nga naye ekipiki ekikale n'agamba ono muvukola kisimu ekipiki n'alabirira bulungi Nankabirwa we obulamu ne bukolaki ne butambula oba okitegeera that's why nkubuuzizza ekyo oba okitegeera sasa wangere ebbanga limaze nayo ddene singa bajinzijjako singa bagikujjako wanga omutoza tusambuluma wiiki
namba kulekera akagali ako n'akakulekera yabamba bagamba bakabye simanyi bakoze bikinga akagali nga dduse nako akatunze nagaba bakabisa nanti akugaba maddu kati amaddu abantu abamu amaddu gaba kalinze sente zesinza kubba no milioni 5 milioni 2 obwo sibubba bwemba nziba mbanyaga sente ezinazija mu bwavu emyaka gyonna nga sente mmeka milioni okuleteka ku milioni 10 okudda waggulu ezo mbanza ozibba zikujja mu bwavu ezo sinzijja kubanga nze ku mutwe ogwa so ziplaninga nengagawala nesida mu mbeera gye mbaddemu naye uno milioni 5 bukufulumya ekibuga ate ne mukyalo ne bakunoonya ate no bukubunya emiwawu ne kumye solo zibba mugana ngino otafuna mirembe oyinza olowooza odduse wala ne bakubaka milioni 10 bw'ozibba naye bakutte era okumaawo n'osanga byolese oguma n'ozyonezo ne kiggwayo otegeera ne milioni 5 owa akagiramu bwoti b'obuuliddeko mu mwana afunako nakufunye nago biki era bazikulyako otegeera naye kola ekintu ekiri siriyasi oba akalinza obusente obwo era kyoba abantu baneesiga nnyo bampa nnyo sente zaabwe ate abakwesiga balabika beyo ba milioni 5 kudda wansi kati ab'ekkumi bajja babaziba kwesi statement eyo ab'ekkumi nabo basobola okuneesiga lwa nsonga kisinze ondaze eki bondaga emirembe mu byenkola nange nkolaga emirembe mu byenkuweereza bondaga mbu naawe tonjagaliza ondaga mutima mubi nga nkwesonyiwa oba si kyekyo nze kale obuzibu buli kasita nkola nga tosasula baba obuzibu awo oli wabanga akusasula kubanga nze nkola n'omutima gumu mba nkola ekintu kasita tukkaanya nkola n'omutima gumu kati ge obiteeka mu katemba nange katemba mba musobola Okay, ono ye Sserubiri munne wa Nankabirwa bwenjo nze bwenzijo kyogera nkapaka we banambulira ekitufu ne bangamba nti kali kiwedde fune kanzu enganda tugenda mu kukyala oba okitegeera Nankabirwa oyinza mugerageranya kimbulamu Nankabirwa muntu wakale wa muwendo kubanga nange bagane bange bangi nati tebayinza olusi tebayinza kunjira ebisinga tebayinza kunyamba ngono wanyamba byakuyambye kwa mugaso era gyendi eno takimanyira obedda mugambo oli wa mugaso nga wakale wa mugaso watakimanyira era akikkiriza kubanga bimutuyinza obutakkaanya ne baganda bange nate ne tukkaanya kubisinga obungi bayinza bo bali baagala ng'olinamu okitegeera buli kyotesa bagala ng'olinamu mmeka tukebere nono ne oba toyinamu oyinza okukkaanya ne mukisalira amagezi nga tewali ne mugumiikiriza paka wezinajja kale mwebazeeko omukwateko tumugambe nanka sikinako buzibu nakitegeera love in the air love the right mukwano gwange waddala sinza mukweka kintu kyonna kale oyagala kiki oyo y'okulya kale kazibu mbuto bayo yabiki byoyinza oyo kale ebindi byenjoya ate oli wangamba sina kyenjagalya nakimu ngaki anti kati natereera kati nga kiyinza okuyoyo kalolya kale saa zino njoya pizza bakwata chapati ne bagisalasala ne bakubiramu amagi chapati bagifuna chapati nga mmeka batunda za 10 naku zino za 5 n'ez'ebitaano gye ziri lwaki baba bakola ez'ebitaano mmeka ez'ebitaano 2 n'amagi 3 ne bakuba n'onywerako ki ekyokunywa kasitompa amazzi kiwedde amazzi ga kunywa soda biki ebitukyayagala mpazi wangamba n'akabisi wali okanywa ako nako kati tekaliiyo akabisi omubisi gutyawo ngamba guli omubisi guno mwalumbanga mu gundi mu kirabu ne bakuba guno gwe basogola etegeeza bwenfuna obudde nze tutulendeko ku pizza Mmanfunye obudde kyekya kye tuba twongerezaako kuba egenda ba outing namba ate yo si ya bbeeyi n'omutwalo mungi kate chapati 2 za 5 10 amagi 3 ga 15 n'asiika wa 10 ze 10 zaffe nga 3 5 kale ofuna obudde nziye twali tugendeko ku pizza n'ekifi ky'enkoko bwenfuna obutufuna obudde nga tulinamu akasente kaffe tujye tugendeko kiwedde kale nze Sonko Muhammad tusinzira no bitundu by'ebbanda nga tubabuuzaako tubinda bintu okuba nga tugenda kuzaala omwana ow'okubiri as a good talent family December tajja kuggwako nga tulina omwana omulala. We pray to Allah tusobole kuzaala bulungi tuleme genda for operation aleme funa pressure and so on tuzaala omwana tumulabeko atumibwe n'amannya n'ebiddako. Nze Sonko Muhammad anytime tugenda out for pizza. Kale
my range abeera ku kamera airport pickups tukoneko 0706 794729 beera ng'otukonako tukole airport pickups tukukima ku kisaawe tukutwala paka ewammwe waka ku mulyango direct mubere bulungi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.